bakusangirizaawo. Ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. ABS TV jako akawo kitundu kyaffe kyakubiri okumala sikutuuka tukyagenda mu maaso ono kubanga tetukutuusako ensonga butate nga bwe zitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu newankubadde ewagwa enkuba wagwa nasooli ekayonga siwe byabadde naddala bitundu ebyenjawulo okuli Ntenjeru wamu ate n'ebitundu ebirala namuteeko enkuba eyafudde embejje buvuddeko abaayo nate abalese beemagaza wano basinzidde ne basaba gavumenti ya kuno sako n'abakwatibwako ensonga baveeyo babayambe mu ngeri ya ewuwo ebibiri kutikka ekinywa ky'enko basobole okubeeza obulamu bwabwe naddala ku kidde eri olubuto batulabe nate enkuba yayisiza bannaffe ab'ekayunga. Kigudde waani? Namutika w'enkuba afudde embye mu disitulikiti y'e Kayunga omubadde omuzira sako n'embuyaga alese ebyalo ebiwerako mu ssaza ly'Entenjeru ey'Amambuka wamu n'ey'Amaserengeta ng'ayonoonye emmere sako n'amayumba gawerako era ng'abantu abasinga erese tebalina kyakulya wadde okwegeka oluba. Kati abasomesa baffe banaatuvaako essomero ligenda kusigala awo nga tulinaako omuntu n'omu. Embeera ekyali mbi. Ku kyalo Namulanda sako n'ekisoga mu ggombolola y'e Kayunga abatuuze balajjanidde omubaka waabwe Honorable Amos Lugolobi olw'amayumba gaabwe gonna okugwa sako n'ennyumba y'omubuulizi w'ekkanisa nayo teyalutonze. Tumanyi twalisabye abakulembeze babeere nga batuyambako tusobole okuzzaawo enju n'ebikozesebwa. Tusaba pulezidenti waffe omulungi ne MP waffe basobole okutuyambako sobola okutereeza enju kubaka. Ssentebe w'ekyalo kino Mulindwa Dani atubuulidde obuzibu bwatuuse ku batuuze be n'awanjagira abakulembeze era nga ne kansala w'omuluka guno ogw'ensotoka Kutegana David naye atubuulidde embeera eno n'akubira abakulembeze wa disitulikiti ne gavumenti omulango okuvaayo okubadduukirira. Enkuba yatuyisizza bubi nnyo abatuuze bange bonna abamu basuze bweru. Ekyalo kyonna kyonna okukyetoolola kyonna kyakoseddwa emmere yonna yaweddewo ebyenfuna byonna byasanyaladde. Nolwekyo nkubira minisita avunaanyizibwa ku byagwatubiraze disasita nti ssebo oba nnyabo tuyamba abantu b'e Namulanda nga tuyita mu memba waffe wa palamenti Amos Lugolobi Honorable Nantaba chairman LC5 Kayunga district mukulu Sserwanga mukulu Kalango wa chairman w'NADM Kayunga n'abakulu bonna bekikwatako mbasaba mujje mutuuke ne ku kyalo kino mulabe abantu baffe. Ate mu ggombolola y'e Nazigo ebyalo ebyasinze okukosebwa kuliko Mpumudde, Kiziika, Kisoga ssaako ne Kiribedda ng'eno n'abantu abawerako basula bweru era nga waliwo ne Namukadde ng'omuzira gwamwononedde ennyumba ye yonna yasigadde bituli so nga waliwo n'omukyala yolekedde okusibwa oluvannyuma lw'omusiri gwonna ogw'ennyaanya oguweza yiika 2 okusanyizibwawo nga yasooka kwewala okulima mu nnimiro eno. Kkirizaawo mpolampola era twabadde tetusuubira nti eyinza okuwera. Mpolampola yatandise okuleeta omuzira gwagenze gweyongera nga mulimu n'embuyaga ne gweyongerera ddala bwe gusiriikiriramu bwe gweyongera naye ng'omuzira gwe gusinga obungi. Zino nga bamaze okumbulira nti bw'onna olimamu ennyaanya ojja kufuna ssente kyobanga nali sirina naye naye awantu we nalimira napangisawo bupangisa ne ndyoka nnima ennyaanya zino ne nteekamu eddagala ne ngula ensigo ne ntandika okuzisimba ng'ate nkozesa abakozi ng'ate sinsinga amaanyi g'ekika zisobola kukolako mulimu gwonna gwe nsobola. Kale kapito yange yonna neggwawo. Ku ssomero lya Kiribedda Church of Uganda Primary School abayizi basomera mu miti olw'ekibiina kyabwe okuvaako kasolya kyokka nga bano babadde n'ebibiina bina byokka nga n'abamu babadde basomera mu kkanisa era ng'abazadde bawanjagidde omubaka waabwe Fred Baseke ssaako ne gavumenti kubanga abaana baabwe basomera bweru ab'ekibiina eky'omukaaga wamu n'ekyomusanvu. Esaasira abantu b'Ekiribedda ebalowoozeeko nnyo ekisookera ddala
tubadde bubi mu bibiina ne twekemba ne tusimbayo obubiina obw'enjala naye ate enkuba bwe yazze embuyaga bitutte butwazi kati abaana tebana bagenda kusomera amukubyekubye byonna n'amayumba tuli bubi gavumenti etudduukirire tukubira maama mulanga nantaba nekabasmere tulina esomero gona mayumba gona gagudde erusa gavumenti etuyambe mulanga etugikubira era bakubafa bali waggulu batuyambeko bano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino batunnyonnyodde nti ekyalo kyabwe kyandirumbibwa enjala nyamuwadde akatebe kubanga guno si gwe mulundi ogusoose mu sabbiiti emu yokka emmere yegize deke byonna byagudde kakaifa abaana tunawalisaaki essomero yagize ki so tetulina emme tuddukire ekiyambi ebyokunywa n'okulya tetulina. Mwima Polinaali omusomesa w'ekibiina ekyomusanvu agamba nti abayizi engeri essomero lino gye liri ku kkubo abakyasomesa emmotoka bwe ziyitawo abayizi ne badda mu kutunula. Ensomesa wano mutinga bw'olaba abantu basoma bulungi, emmotoka ziyita wano ez'ebikajjo, emmotoka ez'ennaanansi, batukesa babanga ebirowoozo biri ku mmotoka ezi basobola kusoma bulungi. Olwo ebigambo byagala owandiike bulungi abirabe ku lubaawo, tewali lubaawo, kwegamba tuli awo tubonaabona bonyibonyi. Tusobodde okwogerako n'akulira essomero lino n'atugamba nti babadde balina ebibiina bitono ddala oluvannyuma lw'abazadde okwekolamu omulimo ne bazimbawo ebibiina bibiri saako n'okusomera mu kkanisa kali tebamanyi kiddako ne basaba abazadde okuvaayo okubadduukirira. Naye ekyokukola nange muyini sinakifuna, sijja kugamba nti na solution sinakifuna. Ekkanisa eri gy'olaba ekwata piwanuzi bbiri oba piwanu zirimu twazawulamu ebitundu bisatu. Piwanu bbiri zibeera eri emu nebeera mu kizimbe omulimu abaana nga bibiri n'okusoma. Mu Kiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Mu Kiibi kameramani kuliko nate n'emboozi abakulembeze ndowooza ensonga ezo muzuulidde. Mama Kayunga mukyala Aida Nantaba bakubidde omulanga ku nsonga eyo. Kale tugenda kuva Kayunga tetuddeko e Kasese. Omuyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine alina akayimba ke yagamba nti teriyo mulimu mubi awotudde n'omulimu gw'okola ye ofiisi yo. Kijidde bulungi naddala ku bannaffe abali e Kasese abakola omulimu gw'okusima omunnyo Muleeke Katwe. Bano mu nnyanja ebasanga obuzibu obutagambika naddala nga bakola omulimu ogwo naddala omunnyo guno gubakosa mu bitundu nate ebyomugaso. Katulabe emboozi eyo. Jako akawuwo. Ennyanja Katwe y'emu ku nnyanja eziruddewo ng'esangibwa mu maserengeta ga Uganda mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park mu bitundu ebyo. Eno emanyiddwa nnyo ng'ennyanja esimwamu omunnyo era ng'omulimu guno gunyinyiitira mu biseera eby'omusana omungi so ng'enkuba ebataataaganya. You feel like crying. Also, me I'm born here, but when I see my mom and my brothers, they are working here, I feel like crying. Because when you watch on the skin, full of cracks, fresh wounds, for those who are not working. Abasimi b'omunnyo basiba mu kasana akabakememula nga bagenda mu maaso n'egyabwe wabula wakati mu luso olubi okuva mu mukka oguva mu mazzi gana g'omunnyo. Ebizibu ebiri ku nnyanja wano tusangamu amabwa okola nnyo n'ofuna kitono. Embeera y'ensi yakyukakyuka ku lwa bizinesi obutatambula bulungi kati osobola kukola n'onyuka ng'ofunye sente z'okulya zokka ez'okusomesa omwana nezibu. Tukabetuka ku momunyo oyo akabina ngatungira mu mubere kale kwalangira birondo byo nakwa mubere akasara ligirite na tukabetu wa matende yamo nambere sisokisi mingi sha gloves suwanga toka wabula amazzi gana g'omunnyo galimu ekirungo eky'obutwa eky'obulabe ery'obulamu bw'omuntu naddala ku bitundu ebyekyama watali kutaliza oba mwami ob'omukyala. Then obukuleta ebihonde bikotokoto then wakubana bajamu ne bakuma nebatema mu so kanimba ni saba baba providing like sources good says ezikujamu fabri bulo buyambi obabanga tuyambamu nari wasanga nabone bobugeli fabri sanga omwabinde bitosibire
nobintu ebitahikire. Embeera enewaliriza abakyala okuteeka obuwunga mu bitundu byabwe eby'ensonyi okwewala okuyingirwa obutwa buno so nga abaami bambala obupiira bukalimpitawa nabo okwewala okukosebwa mu mbeera eno. Kusangwa omumunyi oyo muli ebisebu mbere n'amalwaliro bakusema byo bakana kutwala omwama sipatale bakusanga n'omunyi n'abirokungiraye omwamubere nakindi omunyi wetu sawute bei tunatola lizo twongeronde yebei abalimi betu abatuwete musanga itwe nkabatezi ba muhondi twine bizibu byingi tisana nkakukorera busa abokuba abutwine abakutugura igisura cy'iti kintu cyo tugote kusibana ntubona bonera mu nyanja ni bake. Kigambibwa nti obutwa buno singa buyingira omukyala kimubeerera cyangwa okufuuka omugumba so nga n'omwami asoboledde obutaddamu kubeera n'amaanyi ga kisajja obulamu bwe bwonna. Beita abakujja mu deata ekinyanja kire kikwoto nosanga barogayo obusoro bwona bumazire jawuza mu kuraks batugaya botukubaza titwine buyambi bwona manyi kusangwa omumunyi oyo muli ebisebu mbere n'amalwaliro bakusema byo bakana kutwala omwama sipatale bakusanga n'omunyi n'abirokungiraye omwamubere. Wabula newankubadde guli gutya embeera enterebedde bantu bano ogenda mu maaso n'okukola omulimu guno kubanga balina okunoonya kigulira amagala eddiba. Then you find the workers, they are totally badly because they are looking they want to survive. They will not fail to work since the social times the crystals are very sharp. Meanwhile they are looking for the money and they will work, they keep on working. When they are using to prevent their bodies with those fresh wounds, they get a sparkle. When here there is a fresh wound, they get a sparkle, they surround it around the wound, they get a porcelain paper, a small porcelain paper. They cover, they stamp that wound in order they want to do what? To survive. Olunyanyi omukyala agezezaako okunyonyola nga kinoganya nti bafuna ebbwa nga likyali libisi bafuna sipagulo ne bafuna engeri y'akaveera ne basabika ekiwundu ekyo ne basobola okuba nga ate bagenda mu mazzi okunoonya omwana w'obusiraamu Bumaali n'Obukatoliki Simooni. Embeera bwetu eri Kasese naddala bannaffe naye mwebale kubanga muli bakozi kubanga si kyangu okuba nga embeera eri bwetu n'osigala ng'okyakola. ABS TV jakakawo kigudde waani bwati bwageze tugenda kukomawo nate ne bannaffe abankubaza mbogo tovaawo tukomawo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kya kigudde waani wonna w'oli kijja kukutuukako.